الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته twebaza Allah tabaraka wa taala atuwangaziza naddamu n'atusinkanya nate nga tukyali balamu. Tumusaba Allah jalla jalaaluhu atuwe obulungi obuli mu kiro kye tuyingidde, atutaase obubi obukirimu, atebenkeze emitima gyaffe, atutaase okuwankawanka. Innahu waliyu dhalika walqadir alayhi. Tubebaza okujjumbira emizikiti n'ebifo ebijjukizibwamu eddiini yaffe. Sheikh ibn Qayyim al-Jawzi yagamba nti obulamu bw'eryato kuwangalira ku mazzi, naye teekyo obulabe eri eryato ge mazzi okuyingira munda mwalyo. Era n'atulaga nti omulunnyanja omukugu eri kyakola yoyo omugoba w'eryato atayawukana na kise n'amazzi mu lyato in case gayingiddemu. Naga buli we gajja gakuba amayengo ne gayingira mu nnyanja mu lyato ng'asenemu ng'ayibwe bweru, n'agamba nti wahakadha al insan, naffe abaana Adamu bwe tutyo tufaanana. Obuwangazi bwaffe duniya. Era omuntu bwe baleeta amawulire nti gundi avudde ku duniya, ffenna abamumanyi tunakuwala ne tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gundi Mungu amututte bambi, Mungu amusaasire, kubanga ayingidde obulamu obw'aba maruhumu, obulamu obw'abantu abasaasirwa obusaasirwa. Naga nti omwana Adamu ku duniya kwawangalira era n'emirembe gye n'essanyu ly'edduniya, naye ate ekintu ekisinga okuba eky'obulabe eri omwana Adamu, duniya kwawangalira kumuyingiramu. Naga nti omuntu yandiwangadde ng'alina ekimusenamu edduniya n'agiyiwa ebweru ereme kujjula n'ebimba. Ne bamubuuza ekisenamu omuntu edduniya kyeki, n'agamba nti majalisi dhikiri, omuntu okutuulako mu bifo ebijjuukirizibwamu amateeka ga Katonda, omuntu okuwangaala ng'akola ku azikaali ne istighfar. Gye mbadde nsinga okwetaaga ekyo. Tuwangaale nga tuli basaale mu kukola azikaari, mu kwogera ku Allah jalla jalaaluhu. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ala bidhikiri llahi tatma'innu lqulub. Bannange mumanye nti mazima ddala watali kubuusabuusa mu kwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala n'okumujjukira entakera kitebenkeza emyoyo gyaffe. Allah subhanahu wa ta'ala mu bintu byasinga otukubiriza era mugimu ku mirimu gyasinga okwagala era gyayagaza ennyo omutonde okumwogerako. Fuba nnyo olabe ng'owangalira mu bantu aboogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla jalaaluhu egimu ku mirimu gye yawebula ate n'agifuula nga mikakanyavu gwe mulimu gw'okumwogerako. Kyova olaba ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asibirira Muadh bun Jabal, ate ng'asibirira umma yonna ne basahaba be bonna. Yamugamba nti ana la ahabbaki ya Muadh, Muadh nkwagala nnyo ate oli mukwano gwange. Uswika ya Muadh, Muadh nkusibirira nkulaamira. La tada'anna fi duburi kulli sala, tovanga mu kifo w'osaalidde okuggyako ng'osabye Allah subhanahu wa ta'ala akuyambeko mu bintu bineeno wammanga. Ng'amulaga sallallahu alaihi wasallam ekisooka, yasooka n'amulaga obusembevu bwe gyali asobole okuggulawo omutima
eri ebigambo byagenda okumugamba olw'ebbeeyi yaabyo n'obwetaavu omwana Adamu bw'abirinamu. Namugamba nti Allah mugambe ti ai Allah tabaraka wa taala a'inni, nyanjula obunafu bwange gy'oli eri ebintu bino wammanga binyambeko. Ekisooka dhikirika, nyambako Allah mu kwogerako. Wa shukurika, nyambako Allah mu kwebaza ebyengera byompadde. Wa hasna ibadatika, Allah nyambako mu kulongoosa emirimu gya ibada. Omwezi guno gwe tuli mu kalenda ya hijira mulimu ibada. Abamu bagiyita ibada, abalala bagamba nti nedda mukolo muzuule mu ddiini yaffe. Omu ku baagwogeddeko yayogedde n'ekigambo ekinene n'agamba nti Oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abakuvaayo na bujulizi obw'enkunalo obulaga nti tetukkirizibwa kukuza mazaalibwa ge, twandigakuzizza kubanga twandikakasizza nti yakola ensobi ng'omuntu. Kati Katonda okuteebesa okukola emirimu gya ibaada nga mituufu nakyo omusaba kisabe, kubanga abantu mu nsi mwe bali nga buli kintu ekirimu akavuyo n'enjawukana n'okubanga kirimu shubuhaati nnyingi ye ate kwomusanga. N'omuga nti waaye nga tulina ibaada nnyingi nnyo nga ibaada ezo teziri mu njawukana yonna zooba kushuwa 100%. Bw'oba ozikoze lillahi wahtisaaba, ng'ozikoze ku lwa Katonda n'okakasa nti ogenda kubalibwa maaso ga Katonda ng'okola omulimu ogwo, ogenda gusanga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'empeera enzijuvu. Ebyo nanga omuntu abibuukako ate n'omusanga ku bintu ng'obujulizi bwabyo buli naaganaaga. Era bwe tutyo tuwangaala n'abantu ng'omuntu bamuyitira ettaka ery'okugula, namugamba nti eryo ettaka nnyini waalyo yennyini yalitunda, yennyini yali mu kyapa. Ekyapa kiri myaka 40 ekyongera okukakasa nti yennyini ttaka. Nagairo saagala digula, njagala nnyo eddagala ettaka eririko ekigambo not for sale, eryo eririmu enkaayana erinyumira. Kati ne mu ibaada mulimu abantu abafaanana bwe batyo, bo nga ba mivuyo. Buli kintu kyonna ky'owulira nga kirimu emivuyovuyo, obujulizi bwakyo bwakuŋŋaanya, tekinnaba abamanyi boogera kino, abalala awo ye nga wahasibira wennyini. Ekigambo ekyo twagaddemu ki? Wa husna ibadatika, ayi Katonda tukusaba otuyambeko mu kutereeza emirimu egigenda gye tugenda okudda nagyo gy'oli nga giri mirimu Allah subhanahu wa ta'ala gy'oyagala ate era gy'osiima. Edduwe tugisabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa husna ibadatika, Mungu nyambako mu kulongoosa. Allah nyambako mu kulongoosa eswala gye nsaala kubanga ngenda gisinkana enkya mu maaso go. Allah wa husna ibadatika, Allah tuyingidde obufumbo naye Mungu njigirize obufumbo neme kujja enkya mu maaso go nga munnange namulyazaamaanya ate nga nasuubira nti nali simulyazaamaanya. Allah nyambako mu bizinesi zenkola neme kulyazaamaanya bakama bange ate ne bakama n'abo bempangaala nabo nga nze mukama waabwe nabo neme kubalyazaamaanya. Wa husna ibadatika, Mungu nyambako mu kulongoosa. Kyovula Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abantu balamu, abange mmwe abakkiriza, la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, temwonoonanga okuwaayo kwammwe n'okunyiikira kwammwe n'okulafuubana kwammwe n'okuwaayo kwammwe kwe muwaayo ng'ekigenda okutta emirimu gyammwe egyo egy'ebbeeyi, almanni wal adha, okunakuwaza n'okwewaanira kwabo b'owadde oba b'oyambyeko. Naye ebyo bibaawo lwaki? Lwa muntu kusuubira nti omulimu gwa ibaada gwakola asobola okugwerongooseza n'agwekuumira n'agwenywerezaako, etaliyo muntu ekyo yali akifunye.
wa husna ibadatika Allah tuyambeko mu kulongoosa emirimu gya ibaada twale ekyokulabirako ekyomulimu gwa neno Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatulondera Allah ebifaanana bino yali abyogerako yaga nti ma kaana lahumul khiyara tetwalina kweronderawo kikye tulibeera muno tulinamu bamuhandisi tulinamu abasawo tulinamu bayinginiya tulina abatunzi tulina abantu ab'enjawulo naye buli muntu omubuuza nti wali okula wali osuubira kubeera ki buli omu kyakugamba weewuunye enteekateeka ya Katonda naye naffe abawalimu Allah jalla jalaaluhu kino kyeyatulondera muzimu ku ddwa ze tulina okwekwatako yedduwa eyo wa husna ibadatika Mungu tuyambeko mu kukola omulimu guno tugukole ikhlaasu lillah tugukole nga tugukola kukusiimisa Allah tumanye we tukoma nga tukoola abantu tumanye boundaries we ziri line weri buvunaanyizibwa bwa muwalimu okusomesa omuntu naye si buvunaanyizibwa bwe kugenda nga amurakaba alabe yatadde mu nkola kye yamugambye okujja nga mutabani we omulimu gwaffe abawalimu kusomesa abantu okulungamya kwa Allah okukola follow up ku bye tusomesezza batadde mu nkola babiteredde ddala mu nkola nga bibadde birina okuteekebwa mu nkola si mulimu gwaffe ekyo kya Allah saba Allah jalla jalaaluhu atuyambeko olumu oyinza okusanga omuwalimu mu mulimu guneeno ogw'obuweereza ate olumu n'akrossinga lines zabadde talina crossinga n'ayonoona n'agoyinga beyond outside the box saba Allah subhanahu wa ta'ala atutaasa kati wa husna ibadatika Allah tuyambeko mu kulongoosa emirimu gya ibaada egy'engeri yonna gye tukola newebeera ddaawo eno nebubeera buweereza buneeno obw'ekiwalimu tumegayira Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko tulime becoming so emotional bwe tutasaanidde kyovulaba ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwalimu wa umma eno eyasooka Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah jalla jalaaluhu yamugamba innaka la tahdi man ahbabta owange omubaka wange nkutumye kusomesa abantu nakubakoola neemanya nti tosobola kulungamya gweoyo gwolaba nti yasaanidde okulungamya walakinna allaha yahdi man yasha wabula oyo Allah subhanahu wa ta'ala yalungamya oyo gwaba akoze eki gwabeera yagadde era Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kutuvunaana butalungama bw'abantu agenda kutuvunaana kutuusa message kyovulaba Allah subhanahu wa ta'ala yali atuma Musa alayhi salatu wassalamu eri Firauna yamugamba nti idhhabu ila Firaun innahu tagha genda eri Firauna asusse ekkomo mu kubula n'okubuza naye Allah yali amaliriza wansi eno yagamba nti waqulu lahu qawlan layina tomukandula bwoba oyogera naye bulungi lwaki tulina parties bbiri oba tulina side bbiri tulina side ey'okukowoola ey'okutuusa message eyo li responsible just okutuusaako omuntu message naye hidaaya guidance okuteekebwa mu nkola eri ebyo by'osomesezza ebyo tobirinaako kakwate na buyinza byangenze Allah nabyesigaliza yoyo Allah subhanahu wa ta'ala wa husna ibadatika Mungu tuyambeko mu kulongoosa ibaada tuyambeko Allah mu kulongoosa emirimu gya ibaada buleme kukya ku makya nga tusuubira nti tulongoosa naye ate nga twongera kwonoona oba oliawo n'abantu okubongerayo there is a very thin line wakati w'omuntu okutuusa message nga walina ogituusa ate olumu n'obugayaavu kubanga omuntu olumu wawulira message efaanana weetaaga nti kati abantu olumugamba gwe kasita otuuse omukolo nti omugambe ku kintu tambula genda there is a very thin line eyaddaawo eno enkolebwa yaayo n'amakubo g'oyitamu okusomesa abantu n'okubanga tosusse layini w'olina kusukka naye byonna kwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala
ekisooka okutuyambako mulimu guno eno ne ibaada endala ze tukola. Ekyokubiri okutuwa ikhlas, okukola ekintu ng'ononyamu kusiimisa Allah jalla jalaaluhu. Abooluganda, buli muntu ekintu kyakola ng'anoonyamu Allah kumusiima, Allah jalla jalaaluhu mu ebyo byamusasula nabyo amuteera omukisa mu ekyo kyakola. Mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byasaasira nabyo omuntu ng'akoze omulimu ng'anoonyamu kusiimisa ye Allah jalla jalaaluhu, amuteeramu omukisa era amuyambako mulimu ogwo. Tumwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko mirimu gya ibaada gye tukola. Ensonga endala, buli mulimu gwonna gw'ogenda okukola mu ddiini yaffe, making sure nti ogufunyeeko okumanyisibwa okumala okutandika okugukola. Tulina enjawulo nnene nnyo ku mirembe gy'abakadde baffe abaakulembera myaka gy'ensanvu, myaka gy'enkaaga. Okumanya kwali kutini, n'okusoma kwaliwo naye nga si kugazi nga bwe kufaanana ensangi zino. Omuntu buli kye yawulirangayo bambi kye yateekanga mu nkola. Kankuwa ekyokulabirako, bakadde baffe myaka gy'ensanvu n'ekinaana nga kitandika, bwe baawulira kigambo Allah jalla jalaaluhu ng'akoola abakkiriza nti ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, abanga abakkiriza mulalikiddwako okusiiba nga bwe kwalaalikibwa kwabo abaabakulembera basajja batumu ngu abasaasire, olw'okumanya okutinya okwaliwo. Bo bwe baategeera nti okusiiba kitegeeza omuntu okusiiba ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyobwagazi n'ebigambo eby'obuwemu n'obuseegu, nti omuntu tabisemberera, baatuuka ekiseera ne bagamba nti ekyamazima omuntu okusiiba ng'ataamira amalusu, ffe mu kulaba kwaffe abeera tasiibye, era ng'asiiba amalusu we gajja ng'agawandulawa, agawandula ebbali. Mungu abasaasire. Kwe kumanya ko baalina, era yerevo yaabwe mablaghahum min al-ilm, yerevo yaabwe gye baaliko mukola ki? Mu kumanya. Allah subhanahu wa ta'ala bw'agenza asaasira umma eno, abantu ne beeyongera okugenda nga banoonya okumanya, ne bamanya era ne bategeera ti ekyamazima omuntu waabeera asiibye talinaayo kawaayiro konna kamukugira kumira malusu. Naye nga bo bakadde baffe ensiiba gye baasookerako bambi baasiibanga kigambo kumira malusu tekiriimu, era ng'okusiibulukako omuntu asiibye kumira malusu. Allah n'atuwa abawalimu n'ebitabo ne bajja nga batusomesa mpaka we tuli leero. Bakadde baffe bwe baawulira ekigambo ekigamba nti ala bidhikirillahi tatma'innul qulub, bannange mu kujjukira ennyo Katonda n'okumwogerako Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaalira omubaka sallallahu alaihi wasallam, emitima gyaffe gitebenkera era Mungu byatuwaamu binene. Beebuuza kigambo kwogerako Allah, abasinga bambi ne batafuna kukitegeera kibeera kitya twogera tutya ku Allah. Era abasajja bakulu abakyaliwo batunyumiza ne bagamba nti twayogeranga ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo ebigamba nti za Mungu za Nabbi, za Mungu za Nabbi, za Mungu za Nabbi. Ng'akola ekyo ng'akola ki? Ayogera ku Allah n'okusaalira Nabbi. Era ekyo kyabatambuza ekiseera. Luvannyuma nnyo abawalimu nga beeyongeddeyo mu kusoma, bambi kwe kujja ne bategeezebwa nti nedda okwogera Katonda ye Kulaani, okwogera Katonda za zikaali eziriko obujulizi n'endala, okusaalira Nabbi bye bino nga tumusaalira mu swala. Kwe kushifutinga ne bava ku nsaalira eyo ne badda ku nsaalira eriko obujulizi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abasaasire, kubanga byonna bye baakola babikola n'enniya ennungi ey'okwagala okukuuma obusiraamu buno ne tubusanga, ate era baakuuma bulungi. Ekyamazima twabusanga nga buli intact, nga abasiraamu bali wamu, naffe buli omu watandikidde
okutuusa oluwalo lwe wanaalutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwajja okumubuuza. Neno Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatulondera, Allah ebifaanana bino yali abyogerako yaga nti ma kaana lahumul khiyara, tetwalina kweronderawo ki kye tulibeera. Muno tulinamu bamuhandisi, tulinamu abasawo, tulinamu bayinginiya, tulina abatunzi, tulina abantu ab'enjawulo. Naye buli muntu omubuuza nti wali okula, wali osuubira kubeera ki, buli omu kyakugamba weewuunye enteekateeka ya Katonda. Naye naffe abawalimu Allah jalla jalaaluhu kino kyeyatulondera, muzimu ku ddwa ze tulina okwekwatako ye dduwa eyo, wa husna ibadatika, Mungu tuyambeko mu kukola omulimu guno, tugukole ikhlaasun lillah, tugukole nga tugukola kukusiimisa Allah. Tumanye we tukoma nga tukoola abantu, tumanye boundaries we ziri, line weri. Buvunaanyizibwa bwa muwalimu okusomesa omuntu, naye si buvunaanyizibwa bwe kugenda nga amurakaba alabe yatadde mu nkola kye yamugambye okujja nga mutabani we. Omulimu gwaffe abawalimu kusomesa abantu okulungamya kwa Allah, okukola follow up ku bye tusomesezza batadde mu nkola, babiteredde ddala mu nkola nga bibadde birina okuteekebwa mu nkola, si mulimu gwaffe, ekyo kya Allah. Saba Allah jalla jalaaluhu atuyambeko. Olumu oyinza okusanga omuwalimu mu mulimu guno eno ogw'obuweereza, ate olumu n'akrossinga lines zabadde talina crossinga, n'ayonoona n'agoyinga beyond outside the box. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atutaasa. Kati wa husna ibadatika, Allah tuyambeko mu kulongoosa emirimu gya ibaada egy'engeri yonna gye tukola. Newebeera ddaawo eno, nebubeera buweereza bunene obw'ekiwalimu, tumegayira Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko. Tulime becoming so emotional we tutasaanidde. Kyovulaba ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwalimu wa umma eno eyasooka, Nabbi sallallahu alaihi wasallam, Allah jalla jalaaluhu yamugamba innaka la tahdi man ahbabta, owange omubaka wange nkutumye kusoma. Eno ye Salam TV. It's time to break free with Azam TV. Grab yourself a full kit at 80,000 shillings or an Azam decoder at 40,000 shillings. Experience the thrill of every goal in La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, and the excitement of live sports action from the Saudi Pro League and Carabao Cup on Azam Plus and Play Package in HD. Your favorite China Uganda movies on Chamuka TV on Azam Pure for just 13,000 shillings monthly. Unlock a world of sports and entertainment with Azam TV, the most affordable pay TV around. Visit any of our agents or call 0312-308-900 for more details. Azam TV, entertainment for everybody. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi akabibiona. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi akabibiona. Wefunire simu ya Kabode Super empya olwonyumirwe GB 16 ez'obwerere. Osobola okutandika ng'osasulako emitwalo 4.5 olw'endala ozisasula mpola mpola ng'ossaayo ssente ezitasukka siringi 10 buli lunaku. Ate osobola n'okusasula buli wiiki oba buli mwezi nga tuli wamu. Vibe zaffe teziremesebwa, enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. The state of the digital economy is back. This edition is bigger, bolder, and more practical than ever. On September 26th, Uganda's leading innovators, policy makers, and industry leaders will come together for one purpose: making the digital economy work for all. With conversations focused on human capital, policy, infrastructure, and cybersecurity, this is the platform where opportunities meet action and Uganda's digital future takes shape.
Don't just watch the change, be part of it. Contact us for further details. The State of Digital Economy, powered by Vandalism is an offense punishable by up to 10 years in jail. Better Steady, be better. Sometimes I've been affected by those who send me money, by those who tell me send money on this number. If you don't send, we are going to switch you off. Recently, there is a man who keeps calling me from West Nile. He keeps sending money on my number. And thereafter, he says, you send back my money. Yet when you are sending money, the name of the person you are sending it to, this guy, I hope he's watching. This is like the 4th time. I have sent my money on your number by accident. Please, can you send it back? He said, is this security? So you need to be very careful, follow the process, and then master them. Let them not be in a hurry, and then be extra careful. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. The Electoral Commission informs the public that nominations for the 2026 general elections will take place as follows. Presidential candidates 23rd to 24th of September 2025 at Lubowa Reza. Members of Parliament from 15th to the 16th October 2025 at the gazetted district/city nomination centers. Local government 3rd to the 24th of September 2025 at gazetted district and sub-county nomination centers. All aspiring candidates are reminded to carefully follow the official guidelines. Nomination forms and details are available at district, city offices or on www.ec.or.ug. The biggest street party in East Africa is finally back! KCCA presents the Kampala City Festival 2025, 5th October. Come and join the diverse culture of Kampala. Food, art, music, and much, much more. Get ready to enjoy lots of entertainments from big and good artists from all over Uganda. The theme of the day will be culture, innovation, and sustainability. On 5th October 2025, procession will start on Buganda Road near CPS, straight up to Kololo. Proudly sponsored by Eno ye Salam TV. Nemanya nti tosobola kulungamya gwoyo gwolaba nti yasaanidde okulungamya. Walakinna Allah yahdi man yasha. Wabula oyo Allah subhanahu wa ta'ala yalungamya oyo gwaba akoze ki, gw'abeera yagadde. Era
Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kutuvunaana butalungama bw'abantu, agenda kutuvunaana kutuusa message. Kyova Allah subhanahu wa ta'ala yali atuma Musa alayhi salatu wassalamu eri Firauna, yamugamba nti idhhabu ila Firaun innahu tagha, genda eri Firauna asusse ekkomo mu kubula n'okubuza. Naye Allah yali amaliriza wansi eno yagamba nti waqulu lahu qawlan layina, tomukandula, bw'oba oyogera naye bulungi. Lwaki? Tulina parties bbiri oba tulina side bbiri. Tulina side ey'okukowoola ey'okutuusa message, eyo li responsible just okutuusaako omuntu message. Naye hidaaya, guidance, okuteekebwa mu nkola eri ebyo by'osomesezza, ebyo tobirinaako kakwate na buyinza byange nze Allah nabyesigaliza. Yoyo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa husna ibadatika, Mungu tuyambeko mu kulongoosa ibada, tuyambeko Allah mu kulongoosa emirimu gya ibada. Buleme kukya ku makya nga tusuubira nti tulongoosa naye ate nga twongera kwonoona, oba oliawo n'abantu okubongerayo. There is a very thin line wakati w'omuntu okutuusa message nga waalina ogituusa ate olumu n'obugayaavu. Kubanga omuntu olumu wawulira message efaanana weetaaga nti kati abantu olumugamba gwe kasita otuusa omukolo nti omugambe ku kintu tambula genda. There is a very thin line eyaddaawo eno enkolebwa yaayo n'amakubo g'oyitamu okusomesa abantu n'okubanga tosusse layini w'olina kusukka. Naye byonna kwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala ekisooka okutuyambako mu mulimu guno eno ne ibaada endala ze tukola. Ekyokubiri okutuwa ikhlas, okukola ekintu ng'onoonyaamu kusiimisa Allah jalla jalaaluhu. Abooluganda, buli muntu ekintu kyakola ng'anoonyaamu Allah kumusiima, Allah jalla jalaaluhu mu ebyo byamusasula nabyo amuteera omukisa mu ekyo kyakola. Mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byasaasira nabyo omuntu ng'akoze omulimu ng'anoonyaamu kusiimisa ye Allah jalla jalaaluhu, amuteeramu omukisa era amuyambako mulimu ogwo. Tumwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko mirimu gya ibaada gye tukola. Ensonga endala, buli mulimu gwonna gw'ogenda okukola mu ddiini yaffe, making sure nti ogufunyeeko okumanyisibwa okumala okutandika okugukola. Tulina enjawulo nnene nnyo ku mirembe gy'abakadde baffe abaakulembera myaka gy'ensanvu, myaka gy'enkaaga. Okumanya kwali kutini n'okusoma kwaliwo naye nga si kugazi nga bwe kufaanana ensangi zino. Omuntu buli kye yawulirangayo bambi kye yateekanga mu nkola. Kankuwa ekyokulabirako, bakadde baffe myaka gy'ensanvu n'ekinaana nga kitandika, bwe baawulira kigambo Allah jalla jalaaluhu ng'akoola abakkiriza nti ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, abanga abakkiriza mulaalikiddwako okusiiba nga bwe kwalaalikibwa kwabo abaabakulembera basajja batumu ngu abasaasire, olw'okumanya okutinya okwaliwo. Bo bwe baategeera nti okusiiba kitegeeza omuntu okusiiba ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyobwagazi n'ebigambo eby'obuwemu n'obuseegu, nti omuntu tabisemberera, baatuuka ekiseera ne bagamba nti ekyamazima omuntu okusiiba ng'ataamira amalusu, ffe mu kulaba kwaffe abeera tasiibye, era ng'asiiba amalusu we gajja ng'agawandulawa, agawandula ebbali. Mungu abasaasire. Kwe kumanya ko baalina, era yerevo yaabwe mablaghahum min al-ilm, yerevo yaabwe gye baaliko mu kukola ki? Mu kumanya. Allah subhanahu wa ta'ala bw'agenza asaasira umma eno, abantu ne beeyongera okugenda nga banoonya okumanya, ne bamanya era ne bategeera ti ekyamazima omuntu waabeera asiibye talinaayo kawaayiro konna kamukugira kumira malusu. Naye nga bakadde baffe ensiiba gye baasookerako bambi baasiibanga kigambo
kumira malusu tekirimu era ng'okusiibulukako omuntu asiibye kumira malusu. Allah n'atuwa abawalimu n'ebitabo ne bajja nga batusomesa mpaka we tuli leero. Bakadde baffe bwe baawulira ekigambo ekigamba nti ala bidhikirillahi tatma'innul qulub, bannange mu kujjukira ennyo Katonda n'okumwogerako Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaalira omubaka sallallahu alaihi wasallam, emitima gyaffe gitebenkera era Mungu byatuwaamu binene. Beebuuza kigambo kwogerako Allah, abasinga bambi ne batafuna kukitegeera kibeera kitya twogera tutya ku Allah. Era abasajja bakulu abakyaliwo batunyumiza ne bagamba nti twayogeranga ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo ebigamba nti za Mungu za Nabbi, za Mungu za Nabbi, za Mungu za Nabbi. Ng'akola ekyo ng'akola ki? Ayogera ku Allah n'okusaalira Nabbi. Era ekyo kyabatambuza ekiseera. Luvannyuma nnyo abawalimu nga beeyongeddeyo mu kusoma, bambi kwe kujja ne bategeezebwa nti nedda okwogera Katonda ye Kulaani, okwogera Katonda za zikaali eziriko obujulizi n'endala, okusaalira Nabbi bye bino nga tumusaalira mu swala. Kwe kushifutinga ne bava ku nsaalira eyo ne badda ku nsaalira eriko obujulizi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abasaasire, kubanga byonna bye bakola babikola n'enniya ennungi ey'okwagala okukuuma obusiraamu buno ne tubusanga, ate era bakuuma bulungi. Ekyamazima twabusanga nga buli intact, nga abasiraamu bali wamu naffe, buli omu watandikidde okutuusa oluwalo lwe wanaalutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwajja okumubuuza olunaku lw'enkya. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atulaga amazima nga mazima n'okugagoberera, atulaga obulimba nga bulimba n'okubwewala. Allahumma amin. N'ebirala bingi bye baakola nga tebabikola lwakwagala jjooga Katonda, wabula nga baabikola olwa knowledge yaliwo ebiseera ebyo. Katwala ekyokulabirako, kyaliko ekiseera ng'agamu ku masala ge tulina mu Uganda, mu ggwanga lyattu wano eno, ga kusaala eswala eya dhuhuri ne juma. Bambi olw'okumanya okwaliwo ebiseera ebyo, bakadde baffe nga balaba ejjuma engeri gye zirira akabbiri tezimalira muntu butasaala zuhuri, ate ng'eswala ziba mmeka? Zibeera 5. Kati we tumaliriza eswala ey'ejjuma tukime eswala, tusaale eswala yaki? Eya zuhuri, kubanga mu swala 5 ejjuma teriimu. Era batambula ekiseera bwe batyo ne batuuka ne ku levo esitula tiimu namba eve mu ggwanga lyattu Uganda egende mu ggwanga erya Saudi Arabia, ng'ekigitutte kwetegereza na kulaba e Makka ne Madina, abantu abali ku muzikiti gwa Nabbi e Madina n'abantu abali e Makka, olunaku olwokutaano bwe bamala okusaala mbetegereze nnyo, basaala zuhuri. Eje tuvudde ne umme eyo Allah subhanahu wa ta'ala gyatujje. Abagenda timu yagenda, abamu bafiira mu kkubo, ng'ekibatidde mu kkubo si nti bava wano nga balwadde batintima, naye olw'obuwanvu bwa safaari kuba bagitambulira emyezi, bayitanga Sudaani ne balinya ebidyeri ne bayita eno mpaka bwe batuuka, ate era ne bakomerawo mu process y'emu. Abamu batambuddewo, abamu balinya ensolo, abamu balinya ebidyeri, abamu ebidyeri tebizze n'ebirala. Neggwe leero dira owulidde ku masala ago ebigambo ebifaananawo ebityo nti n'omuzikiti bwe nasaaliddeko bamala eswala y'ejjuma nga tusaala zuhuri. Kati eyo umma Allah subhanahu wa ta'ala gyagitujjidde, n'ebyo nga baabikola basajja battu wakati mu kulumirirwa eddiini, era nga bagamba nti bwe tubeera nga tusadde ejjuma ne tugattako ezuhuri, ng'ezuhuri ebadde tetukakatako, kale kegende nga sunna.
then okutuuka enkya mu maaso ga Katonda nga yali etubanjibwa ku myaka gyaffe tudde eri Allah nga twasaalanga esswala nnyo olwokutaano ye knowledge eyaliwo naye oluvannyuma lwa Allah subhanahu wa ta'ala okuleeta al-burhan obulungamu n'obuyigirize abalimu ne bajja nga batutemera n'obujulizi kiba kigambo kya butaliimu omuntu ga nti nze era nkyali ku nkola eri kubanga jjajjaffe banazzikuno baakolanga bwe bati ate nga okusomesebwa kuzze kati n'ebintu bingi leero ebitambula mu busiraamu bwaffe okusingira ddala e Uganda waneeno ne mu East Africa ng'ebisinga byateekebwawo abaakulembera mu bajungute n'abasiraamu abaaliwo ebiseera ebyo era nga byali bya mugaso nnyo nnyini ddala naye ng'olunaku olwaleero olw'okusoma n'emirembe okujja nga gikyuka tebikyalimu ebyo byandirabiddwa ng'abasiraamu b'omulembe okufaanaganako nga guno omutebi nga babikola. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko era atuwe okubitegeera okujjako nga bireeteddwako obujulizi obubiyimirizaawo. Obeera tekuli bujulizi ekyandisinze obulungi omuntu ga nti kambireke kubanga ebiriko obujulizi bingi era biyitirivu byesikola sinza nabimalayo kinene ekiri naaga nkyagazaaki. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubitegeera. Wa husni ibadatika, ayi Katonda tukusaba otuyambeko ne mu kutereeza emirimu gye tugenda okusinkana nagyo mu maaso go nga gye gigenda okufuuka ennunuzi. Allah subhanahu wa ta'ala okututeeka mu baddu bo n'abazaana bo b'osiimye. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba Muadh ibn Jabal, hadithi eno erimu ebigambo bisatu. Tusookedde ku kisembyeyo ekigamba nti wa husna ibadatika, Allah nnyambaako mu kukola emirimu gya ibada. Ibada ki? Ibada era kitegeeza ki? Ismul jami' linnya eribuna likulli ma yuhibbuhu Allah, era ekyo kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala. Wa yardahu, ate era nga akisiima mu bigambo oba ebikolwa, al-zahir ebyeyolefu, aw al-batin oba ebyekusifu, kyekiyitibwa ibada. Ibada kitegeeza linnya eribuna eri ekyo kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala ate era nga akisiima. Lwaki tetugambye ekigambo kimu nti linnya eribuna eri ekyo kyonna Allah jalla jalaaluhu kyayagala mu bigambo n'ebikolwa, ekyeyolefu oba ekyekwesa? Kiriko akawaayiro akaga nti wayarudaahu, ate era nga akikola atya? Akisiima. Olw'ensonga waliwo emirimu mu busiraamu omuntu omulimu gw'asobola okukola nga Allah agwagala naye nga tagusiima. Mujje muteeka lya Katonda letwakulembeza okulaba anti Allah atugamba ya ayuha alladhina amanu, abanga bakkiriza, la tubtilu sadaqatikum bilman wal adha, tebunonanga okuwaayo kwammwe, okulafuubana kwammwe, okusaddaaka kwammwe, bilmanni wal adha, nga mukwonoona n'okwewaanira kw'abo be muwadde n'okuba nakuwaza. Ekibuuzo, okusaddaaka n'okuwaayo n'okugaba kuli mu mulimu Allah gwayagala oba nedda? Okwanukula, okuwaayo, okusaddaaka muli mu mirimu Allah gyakola atya? Gyayagala. Ekyokubiri, singa omuntu amala okuwaayo, bw'amaliriza okuwaayo gwe mulimu Allah gwayagala n'agugoberezaako okwewaana, okunakuwaza, okuduulira gwawadde, Mungu agusiima. Kitegeeza ng'omukola gutya? Gumuddizibwa. Naye tekijjaawo kawaayiro nti omulimu gwakoze Allah agukola atya? Agwagala. Kyova olaba bw'obeera ng'ogenda okukola omulimu gwonna mu ddiini yaffe, gunoonyeeko principles ezo bbiri nkulu nnyo. Ekisooka, omulimu guno Allah agwagala, ogenda tegeera otya? Gwina okubaako obujulizi obuguyimirizaawo.
bw'omala okakasa nti weeguli era tugulinako obujulizi mu ddiini yaffe mweguli, weebuuza ekibuuzo nti ŋŋenda gukola ntya oba ngukola engeri ki Allah gy'anaasiima. Okusaala mulimu Allah gw'ayagala awatali kubuusabuusa era mulimu gwa bbeeyi. Naye senga omuntu asaala nga talina wuzu, nga talina nsonga lwaki tafunye wuzu, ninaaganza okusaala nja saala naye nja kusaala nga sina ki, sina wuzu. Kitegeeza nti akoze omulimu Allah gw'ayagala naye tagenda gukola atya, tagenda gusiima. Mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala byayagala era ebiri mu hadithi ene Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasibirira Muadh ibn Jabal kye yakulembeza yagamba nti Allahumma inna ala dhikrika, Katonda nyambako mu kwogerako. Ekitegeeza nti okwogera Katonda muli mu mirimu Allah gyakola atya, gyayagala. Naye gwe senga weekakasaako nti nze kigambo kwogera ku Allah mala yingira toilet, olingira toilet bwe nti nga mala haja nga ntandika subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ng'oli muki. Kituufu okoze omulimu Allah gw'ayagala naye togukoze engeri Allah gyagusiimamu, ekitegeeza kugenda kukola kutya, kugenda kuddizibwa. Eyo ebeere principle gy'otambulizaako omulimu gwonna ng'ogunoonyamu empeera okuva eryani, eri Allah subhanahu wa ta'ala. Olw'ensonga kyekigambo ekitegeeza ibaada. Ibaada kitegeeza omulimu gw'okoze ng'ogusuubiramu empeera eryani, eri Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yaguwa principles ezigufuga mu zo. Bulina okubeera omulimu nga Allah subhanahu wa ta'ala agwagala. Ekyokubiri, olina okugukola mu mbeera nga Allah ajja kugusiima. Allah nga ajja kukola atya, ajja kugusiima. Oyinza okuba olina ekyokulya, tugambe olina omuyembe bamaze okugususa, obeera ogenda tandika okugulya bwoti, omuntu najja wooli gwe kennyini nga ogwesusuliza bwoti, ogusisiliza mu dustbin bwoti, ebikuta bigudde muki mu dustbin. Omuntu najja naga nti wallaahi enjala ennuma ntandise n'okukankana, ntandise n'okukola ki, n'okukankana. Mubimu ku bintu Allah jalla jalaaluhu byayagala era yabyogerako mu Qur'an aga nti wayut'imuuna at-ta'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mu bintu Katonda byayagala era byasiima ye muntu okuyambako abaavu, abanaku n'abeetaavu eri ekyokulya. N'okwata omuyembe bwoti ng'omaze bulungi oga kansoke mala ogususa n'ogumususiza bulungi bwoti, olumaliriza ogususa bwoti, obanga agumuwa n'oguta ne gugwa mu kasasiro mu dustbin n'omuga gujje muli. Tewaliwo kubuusabuusa. Omulimu gw'okuwa omuntu ekyokulya Allah agukola ki, agwagala, naye kyokoze Allah takikola ki, takisiima. Ekitegeeza empeera z'omulimu guno togenda zikola otya, togenda zifuna. N'ebisigadde byonna mu ibaada gwe kyomanyi nti ibaada kyokakasiza nti okusaalira Nabbi, okusuuta Nabbi, okwagala Nabbi, byonna ebyo ibaada era tewaliwo akiinako ki, kubuusabuusa. Era abantu bakola bubi nnyo abajja ne baga nti abo tebasaalira Nabbi. Okusabira omuntu afudde ibaada. Era bakola bubi nnyo abajja ne baga nti abo tebasabira baki, bafu. Kubanga omulimu gw'okusabira abafu ibaada Allah agwagala, okusaalira Nabbi ibaada Allah agikola atya, ajagala. Ekibuuzo, onoogukola mu ngeri Allah gy'asiima awo owali ensonga, oba ogukoze mu ngeri Allah gy'asiima. Okusaala kikulu, naye gwe okubeerawo obadde awo n'ogenda olaba abantu bonna bajja kusaala n'osigalawo bw'omu nga tolina wuzu. Eno ye Salam TV. Adhan ngekutusibwako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله دعاء after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. O Allah, Lord of this perfect call and this prayer to be established, grant Muhammad al-Wasila a high and special place in Jannah and al-Fadila a rank above the rest of creation, and raise him to a praise platform which you have promised him. Adhan ngekutuswako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Eno ye Salam TV.
Alex Salam TV, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Edinya Zainab Kenya Amina program of Nabbi.